tukwaniriza ku SB4 Media mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tukyali mu Katanga eno Kimwanyi zone side Wandegeya namagame nti gwe mu Uganda ali eyo nga oli Kampala eyo weyagalira eyo waliwo ate abali mu mbeera embi. Tulambula Katanga tuzze kumanya ku bantu baayo bye bakola embeera gye bayitamu ndozo baba olina kubuka myala okutuuka omukulu tusanze omukulu ono tumubuuzeeko omukulu gye baleko taata kale muzeeyi embeere kuyisira nga tusanze wabajangu tunyumize wano wansi jangu wano bwoti ko tumusanze ali nganga ina bintu bya mukulu sokuva tunyumye mukono bwe tuti gye baleko kale sebo obulamu buli buti obulamu sebo bi naye ambadde namuko okunyigirizibwa ng'omuntu era kyova ntonsanzaawo nga sibitegeera tuli ba SB4 Media tuzze tubalambula tuyitamuko tubalambula muko bakwano baffe embeera yeno yo eri etya ey'ekitundu embeera ya waneno yo kale ey'ekitundu yo kwegamba tuli bubi nnyo nga bw'olaba abantu basuula bbi mu buveera ne basuula mu myala tulina abaana abato ate nga kwe bazannyira embeera kwegamba si ya mulembe nze gwolaba abo tukusanze wawo wa mukwano gwo abantu waneno mpangisaawo ensula waneno olw'embeera okunyigirizibwa kyova nti nasala empangisa kana akayumba ak'obusente obutono kasente nga mmeka kana akayumba ka mitwalo 5 akoko tukulabanga jangu wano bwoti tukulabanga okube bulungi engatto yo yambadde ne jini yo osusa mu nnyumba eno embeera yagyetyo okutuuka ng'otuuka okujja bwetyo nalina akayumba kange kale nali ka botiki natundanga engoye ntunda engatto awe waggulu awe Wandegeya naye KCCA bwe yajja neeyoola ebintu byange byonna n'ebitwala jukira nalinamu abaana abaali batembeeya nabo bona ebintu bye batwala nga KCCA nga bakomyawo nga bakaba nti ebintu babitutte kwegamba nga embeera nenyigirizibwa ddala nenzira ku zero kyova nti kati embeera eno gyonsanze muganda wange nange nali sisula bwenti nasulanga mu nyumba nange etegeerekekako ng'ey'abantu wano wooli osumazeewo bbanga ki waneno wendi mazeewo kati myezi gigenda mu 6 nga tonnaba kujja wali obeerawa nali mbeera eri waggulu eri nga emulago nga katale we nali nsula wali osula mu nyumba ya sente meka nasulanga mu nyumba ya mitwalo 10 ng'okola mulimu ki by then natundanga engatto engoye botiki tugambe nti walina botiki KCCA nejja nekwata ebintu byange byonna akayumba nekamenyamenya nenfirirwawo kati jukya nti bwe nagendayo okubanja bansaba akakadde k'ensimbi nga sikalinaawo akaddeko kaki bampeereza ebintu byange nga sikalinaawo naye nga ebintu byali byebaliriramu ssente nga mmeka bye bawamba ebintu byalimuko kale byalimu obusente obuwera jukya nti nalinamuko ne looni ssente tezaali zange eŋŋanze nagendanga nenzijjayo ebintu eri mu baboosi nenzijja no nentandika okukola kyokutunda naye kati olwedde mbadde mpatikana nga bwe nnoonya ssente okusasula eri nga te nga sobola kufuna ssente ogenda kola ki okununula biri ebintu ekibuga wakiyingira otya wayingirira watandikira wayingira ekibuga ganda wange eyo embeera ate ebandala nnyo kubanga nze okuyingira kunene ku kibuga nali haso nnyo nga bw'okiwulira kubanga nava mu kyalo nga siso wange ndeese nti agenda kunfunira omulimu naye bwe twatuuka eno ate nadda mu kunsikisa chips nenzira mu kumusikira chips ninge nolaba nga ate nga tansasula nga sente tukola ne tansasula mukoma mu kulya nenvaawo nenzijja nenfuna ku mukwano gwange nentanga okusula mu kibanda kya firimu nembeeraawo kati era jukya nti naye mwenyini mu kibanda kya firimu temuli ssente nga naye mwenyini tampa ssente zagamba nti kwata ssente zikubeeremu nentandika okukola kyo okudda mu bizimbe kupoota nenzira mu kupoota ne batuvuma ne batukola ki njukira nti abayindi ebiseera ebyo nga batusasulanga nusu kakaaga 5 naye nga kakaaga mu 5 kwolina okulya kwolina n'okutambula ng'ate nga ssente zijira mu wiiki ng'embeera sikwegamba nga eri bwetyo nga nkoma nensula mu kibanda eno nsula mpatikana mu musenyu nkoma nsula mu kibanda kati waliwo omusajja omu eyaŋŋamba naye
nkulaba toli muvubuka mubi lwaki tojja nenkukwatako bamuzeeyi katono nkwatako muliki nze nga sina na kimu kyemmanyi ngamba ajangu nengenda musajja nantuuza mu dduuka lye yalinamu engatto nga nyingi nangamba ti olaba zinene engatto njagala gobeera awo wabweru beera ng'oyimba abakasoma nga bakola ki nga bayingira nentandikira okukolera mu kibuga netukola musajja nakolera ddala ssente nga bulina kunyinyuka n'omutwalo gumu n'ekitundu nentandikirawo obulamu bwange mpola nenfuna mu busente kale nasooka nenkunganyayo emyezi gyali 5 nenkolayo akakadde k'ensimbi nenzija eno nempangisa akayumba nenfunako n'ekifo era nenzijjawo oyo omusajja mwenyi nemugamba muzeeyi omanyi mbadde nsaba waakiri ompeemuko amagezi engeri gye nnyinza okukola ki okutambuza mu ka bizinesi mbadde njagala waakiri ngene nkole ki ntandikewo akange neeyimirizeewo ng'omuntu musajja teyaba mubi naye mwennyini natanga okunnyonnyola engeri bizinesi engeri gyetambulamu bw'oba olinamu akasente bwe kati osooka kwata bwotyo n'ojjawo bwe kiti ngamba jjukira nti sente nakwatanga nemuweereza ye nampeereza ki engatto nendeeta neteekawo mu botiki nenfunayo abaana kwegamba nakulaakulana nentanga n'okuteekamu n'engoye nakulaakulanira ddala nenfuna n'abaana abasobola okuba nga bakwata engatto ne batambuza neyo ku makubo mu jjaamu naye nga bakomawo nga bakaba nti KCCA bakoze eki ebakutte nange nali nkyali awo nga KCCA ngezze ku dduuka kwennyini ne batukwata fenofena abaaliwo twaliwo bangi kali abaali bakolera ku street eyo ne batujjawo obuyimba bwonna ne babulinyalinya n'etractor ebintu ebimu ne batwala kwegamba nentandikirawo obulamu bunene obwondabiramu buno bwendi mu ssaawa zino omulungi gwali eyo gwenge kino kyali kikutuuseeko nga walinawe wali okolera mu kakioski KCCA nejja nekamenyawo nga wetwaliko kukema kindi awo era waliwo kyali wange yalinawo ka video library nga kyalingana amasimu atunda ne spare w'amasimu naye era kyajja bwe kityo KCCA nejja nemenya ebintu ebyo n'ebirinyalinya naye simanyi gye yalaga by then nga naye sinabwe nsobola kutandikira kumuyamba simanyi bwa gye yalaga n'omukulu nera kimu kye kyamutuukako waliwo yali alina emboozi nga bw'ogiwulidde kaakati okuva olwo obulamu bwe ne bukyankalana yes obulamu bwange bwakyankalana jjukira nti kati erewa mukwano wange sikyaddayo okumunnyonnyola yali ammanja okujjako kati nze alina okola ki okunoonyanga obusente ng'akola ki mutwalira mpola ziri sente zisobola okukola ki okukendera kubanga sente ze yali ammanja kaali kakadde kamu n'ekitundu kati wetwogera kubanja sente nga mmeka sawa zinene amanjayo emitwalo giri nga 5 esinga kwegamba oli mu mbeera mbi ate nga wasasula ebbanja bwe nsasula ebbanja era kati embeera gye ndimu era kati naddayo mu kuzimba naddayo kati mu kupatikana naddayo kati jjukira kati kyalina mulimu naddayo kati mu kunoonya emirimu ku sayiti era bwe bampayo omutwalo ogumu 2 bwe nzijjako nendabiryako ne ku famire yange nina famire nina omukyala n'abaana bameka nina abaana 4 era musulaawo tusulaawo wennyini wotulabaawo oba yayita n'omukyala naye asobola okuvaayo nemulaba nemubuuzaako ko naye waali awo mutuyitireko n'omwana maama Uzaifa jangu osooka okubuuzeekoko ku baana abagenyi tetugenda kuyingira privacy life yo mu nnyumba naye nga tuli Katanga gwali ku SB4 media mukulu n'olundoza emboozi ye ogiwulidde ono ye mukyala wo ye mukyala wange oyo ajja wano atubuuzeko nyabo jangu shadi yaliwa sharuwa mubandeetere nyabo gyebaleko kale sebu weebale kukwabirira musajja kale sebu embeera ebayisiza eti embeera tutwaliza mpolampola bwe batyo mpolampola tuyiya mpolampola omukulu atunyumiriza ku mboozi gwe ng'omukyalo olina okukira ku makya n'ofumbira omusajja n'omufumbira cyayi n'omufumbira ku lanchi byofumba byo bijjawa byenfumba akasente kaleese nange ngenda mu jjaamu nenfunayo kenfunyeyo ntunda byangwe nenyongerezaako ne tufumba abaana ne balya leero tokoze totunze leero sigenze kiki baatuganye ku ebyo ebyabaddewo nange nabitidde ebyobulwadde kaakati tokoze n'omwami takoze ali waka embeera egenda mugenda kumalako mutya
simanyi kiki tugenda kukola Katonda yagwe tugenda okwekwasa etunaaba tufunye nga tulya be bana abaana omulala mubye bo basomera wa bano abaana basomera ku Kata Community Primary School. school fees ozijjawa Era bwonga bwomanyi ebintu bya Katonda nali ndi awo era nga bwomanyi nti Katonda anakukwatirako nga abaana era basoma. gwe nawe tumanya fees gye zivudde. Mba ndi awo ngendo laba nga nfuna ssente za fees. Ono bamuyitaani? Ono ye Sharwa. Ate ono ye Shadia. Oye Huzaifa. Waliwo atali mu oli omuto. Oyo omuto ye George. Mbeera bwetyo weeri. Omuntu aliyo kiki osobola omugamba nga yali mu mbeera nnungi oba oli awo nga tali mu mbeera nga gye omuyitamu eno oba nga gwe gy'oyitamu essaawa zino eno? Nze omuntu ali eyo nga kwegamba naye embeera yange gye ndimu nga naye gy'alimu oba either nga omanyi bagamba nti bw'obanga okaaba ennaku eyiyo ate ogenda oli eya munno ate esinga ki eyiyo. Nze nnyinza okuba nga oluusi nkaaba nti nsula mu kayumba bwe kati kanaatera okungwira naye ate osanga oli oluusi alina famire naye nga talina ne waasula. So ngamba nti omuntu yenna nga oli mu mbeera bw'etyo weekwase nga ki ku Katonda. Wabula mulimu gwonna ogubanga guzze tokola ki? Togaana mulimu. Katonda yakola ki? Yakola buli kimu. Tukitwale nti enkuba etonnye wano tukubira akafaananyi nga wano enkuba etonnye kibeera kitya? Ate muganda wange ekyenkuba wanene ate ekyo kirala nnyo. Wanene enkuba nga yatonye ekiro tetwebaka. Gonna gayingira mu mayumba wano. Amazzi gonna gajjula ne gayingira. Guno omwalo oguli wansi weetonnya gwambuka ne gujjula. Tolaba? Eryo ettaka lyonna nga bw'oliraba amazzi galitwala. Guno omwala guva wa? Guno omwala guva Nakasero. Guno omwala gw'olaba guva Nakasero mu kibuga. Ne gujja waliwo agama agajoininga okuva e Makerere ne gegatta gonna ne gajja wano. Ate ne gayiwawa bwayise. Aba government batera okutuuka yeno. Ani MP weno? MP weno yalibadde Munyagwa. Munyagwa eno tatanya okujjayo okwegamba. Tamanyi mbeera gye muyitamu. Tamanyi mbeera gye tuyitamu. Ko kiki osobola omugamba gwe? Nze kyembadde nsobola okugamba nga MP waffe nga twakulonda ojja otubeererewo nga ffe abantu naddala bannakatanga kubanga obululu obusinga bwonna yabujja wano. Ojje osooka otunulira embeera yaffe gye tulimu kali naddala gunene omwala guno kwegamba ekintu kibulamu nze nga nze bwendaba kubanga kati nze ebyokuzimba mbimanyi. Guno omwala gubulamu ekintu kitono nnyo okuguzimba osobola ogukavalinga amazzi ne gabanga gayita wansi. Awo naffe ne tubanga oluusi tetufuna bulwadde ng'obwo. Bulwadde kyo bwesinga batawaanya eno? Kwegamba obukyafu, malaria, omusujja gw'ensiri jjukira kati ensiri bwetuuka ku mazzi ng'ago tekola ki? Tevaawo, esigaliraawo ddala. So kati obulwadde ng'obwo bwe mumala otutuukamu nga ffe baneno bannansi wano mu Katanga y'embeera gy'osanga nti tetuggwamu ki? Okulwala. Twogere ku byokweyamba, toilet ziri ludda wa? Toilet wanene ekizibu naddala kya toilet ddala wano tukyali bubi. Kubanga neno toilet tulina mu toilet mbale. Gwe nga gwe gy'okozesa eriwa? Toilet gye nkozesa wanene eri wanene waggulu. Nenga oyinza ogenda n'osanga layini n'oyimirira okumala ng'eddakiika nga asatu. Nenga muli ku layini. Endala eri wali eri waggulu. Era naye bw'ogenda nawe osanga era nabo bali ku layini. Wanene tulina mu toyinga ezo nga 4 ekitundu kyonna. Bonna babeeramu eyo. Tugamba embeera wanene gye tuyitamu mbi. Ennyumba zonna zizo wadde tuzipangisa naye teziriiko ki? Toilet. Security wise eno yo ebyokwerinda byo biyimiridde bitya? Ebyokwerinda byo si bibi. Kubanga muneno nze we najjiramu embeera eyo ey'ababbi yalimu. Baalimu ddala ababbi nga tosobola kwata simu ye ennungi n'otambula nayo mu kkubo. Emisano beekiro. Bakukuba ne bagikuggyako. Naye essaawa zino security
baginyweza tekyali babbi era nze ntya nnyo okulaba munene abantu basula batambula munene bampitako wanene bayogera bakola ki nenga siwuliranga ku wanene nti omuntu bamukubye security abantu bekolera security nga bo naye wabula nti embeera gye tunyigirizibwa ey'obwavu wano ey'obwavu tuli bubi muganda wange nga bw'otulaba aliko SB4 media ndowooza omukulu omuwulidde ali mu mbeera yaliko obulungi ng'alina edduuka ery'engatto ebyembi nebikyankalanamu KCCA nebikyankalanya saa zino twogera asula awo ne famire ye y'abaana bana ne mukyala we saa zino tumusanze yeemulugunyanga n'ekyokulya takirina kuba takyakola mukyala we atunda byangwe ku kkubo mu jjaamu naye leero takoze ku lwa coronavirus weebuze leero bagenda kubanga bali aki yo olunaku lw'enkya bagenda kubeerawo batya omwezi bwe gunaggwako landlord bagenda kumugamba batya landlord tababanja landlord abanja already atubanja yo kakati obusente bwonna bwe mbadde nfunyeko nakola kine sawa negamba kamperere abaana kafizi so kati embeera eyo landlord nayo already amanja nenga siri bulungi ya kwanga landlord amanja kati giri myezi ejo n'emitwalo 5 gye nyingi gamba kuweza landlord sigirina embeera mbi nga bw'okiraba kati goli musajja munange so akukweka naye ng'oli musajja oba otegeera wonsangidde awo jjukira nti kati ono mukulu ansanze eri nangamba taata enjala ennuma nenga sina kyamugamba nzize buzi nentuula awo kwegamba nga sibitegeera nga mantandikirewa embeera yo bwete weeri naye nga tusabe gavumenti yaffe ati tusukona abantu beeno ebafeeko nga mwefa ku bantu beeri ne bakaaba kino ne muddukirawo tusabeko na gavumenti n'abantu beeno ab'omu Katanga ebafeeko amazzi emyala gyo gikita wano tebalina mirimu embeera gye bayitamu mbi tuvuddeyo ate naffe ate tukwate tutuuse omulanga gwabwe tukuteeka ku social media tukuteeka gwe munnange gwali eyo osanga osobola okubadduukira gwe munnange gwali eyo osanga osobola okuddukira omukulu ono balina ebbanja lya $50 sofa yafuna ebizibu nga bamubanja ssente mwesigwa azza risasula wetwogera asikaze emitwalo nga 5 kubanga ebbanja eryo alimala abaana be balina okusoma balina okulya kwegamba balwala bwe wenna ali eyo kino kidda eri gwe tukoze tutyo okubeera nga tutaasa ku bantu bano abeeno ab'omu Katanga tukoze tutyo okubanga tutaasa obulamu bwa muganda waffe ono asomoka ebizibu ebyo yali mwadde mu bulamu buli obweyagaza kyekibuzo nkikulekedde nze SB4 muzukulu wa Kabajja tukoze niyo ku kamera SB4 media tugusa ensonga sharinga video eno like nga kisinga obukulu lekawo comment yo enamba eri ku screen yo jojja okukozesa mu mbeera yonna beera bulungi wera